Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya neddoboozi Peter Ntambi Jimso, Rich Boya, Max Sudi Jr. Webale kuba nti otambula naffe ekiseera kyonna, webale kuba nti osubscribinga ne tuba nti tutambula ffenna, ate webale kuba nti weekomye wano tuba nti tukuweereza mpola mpola. Nnaku lwaleero atulina ensonga nnyingi ze tugenda okwogerako era nga tukuleetedde era full figure. I think waliwo mawulire agavuddeyo nga galaga nga full figure bwe bamukwatidde mu motoka nga begadanga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga promoter Baramu Barugahari wali saidi zentinda, era amawulire gano gatambudde nnyo naffe twabikugambyeko, naye nga ate olunaku lwaleero full figure era aze neyewozaako mpola mpola, era nga full figure ebigambo byaze nga yewozaako bye tugenda okuba nti tukutuusaako right about now. Full figure agamba nti abasiru ba People Power bakutte ebifaananyi ne bakola photoshop ne bavaayo ne balaga ensi nga bwe yabadde yegadangira mu motoka. Ekyo kiraga obunafu n'obusirusiru obw'abaana ba People Power abatategeera mbu aba People Power bagenze ne bakola photoshop ne batandika okuba nti basaturatinga n'okuba nti batambuza akatambi kana ka sex step nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga full figure bwe babadde having sex ne promoter omwe amanyikiddwa nga Baramu Barugahari, era nga full figure agamba nti kino kiraga obunafu bwe mulina, obunafu bw'aba People Power bwe balina n'entegeera yaabwe, nti entegeera yaabwe eri wansi nnyo. Era full figure avudde n'agamba nti kino kyongera okulaga nti entegeera y'aba People Power n'abantu abaliwe batyo nsirusiru, because ye agamba tafunangako sex mu motoka yonna, era nga ne bw'aba nga ayagadde okufuna sex tasobola kuba nti agikolera mu motoka, wabula asobola okufuna special place n'avinga time ne musajja we gwaba ayagadde essaawa okuba nti akimutuusaako oba akimumala ku sono lwekyo bavuddeyo ne bagamba nti sex step eno ya full figure mulimba, era nga agenze ne ku mukutu gwe ogwa Facebook n'awandika n'agamba nti ebyo mukola byonna mugezaako okuba nti munsisa wansi, naye kiraga nti ndi w'amaanyi nabalema dda, yenze ensonga lwaki mmwe aba People Power mulumwa emitwe, era mwongera kulaga ababoosi bange nti ndi w'amaanyi, ndi wakira nnyo basinga mwenna abakola ebyo ebintu, kiraga nti ndi wakabi, nze ensonga lwaki mulumwa emitwe. Full figure agamba nti bukyangava wa Bobi Wine aba People Power balumwa emitwe, era nga abasuuza tebebase, yensonga lwaki bagezako kugola game kye bayita downplay oba okuba nti bamussa wansi nga bakola photoshop mwaka akatambi. Era full figure agamba mbu ye tafunangako sex mu motoka. When you go and interpret that photo oba sex step eyo kikulaga nti akatambi ako waliwo eyakutte omusajja fine yabadde ye naye bamwambazizza t-shirt efaananako neya mukulu Baramu, nga kiraga nti musajja mukulu ono oba mukyala mukulu ono ne musajja mukulu babadde bagezako okuba nti beerigomba oba beesanyusa. Kino nno ensonga zino zawaziza amatu mu Kampala ne Uganda okutwaliza wamu nga bagamba nti NRM yasayininga abantu abatali qualifyinga kuba nti bagendamu, era nga abantu abagikolera bonna balina ekikyamu ku bwongo. Full figure y'omu ku bakyala abakyasina okuba nti batawanya People Power, naye nga ate si nnyo, because like full figure yali mukwano nnyo gwa Bobi Wine era yali wa People Power at first, naye munnange akasente kajja n'aba nti avaayo nga addukamu struggle, ijayita struggle, yes nga addukamu struggle, era nga wetwogerera full figure ali mu kibiina kya NRM. Then butanga full figure yegatta ku NRM aze afuuka w'amaanyi mu kibiina ekyo, era yasinga okuba nti ayogera, so n'olwekyo kirabika abafaani ba People Power bagezaako okuba nti naye bamulinnya akagere ku kagere okuba nti bamuswaza. Waliwo faani omu avuddeyo n'agamba nti agenda tulaga sex step ya full figure ng'alina abayimbi kogata n'abakungu ab'enjawulo nga yeebaka nabo, era nga babitusuubiza. Full figure bwe yeewakanye bino, waliwo guy omu avudde n'agamba nti agenda kuleeta ebifaananyi sex step ka video akatambi
nga full figure yebaka n'abaana kogata n'abayimbi abamu kogata n'abakungu abanene mu gavumenti. Simanyi oba lunotalo lunagwa naye ng'ate katusabe buli kimu kigende bulungi because like I think it is high time tuzanye politics owekikulu tuve mu politics wa China kito because omusajja alina amagezi n'omuntu yenna alina amagezi tekitukwetagisa kuba nti olirizi nga katambi k'omuntu okumulaga nti mufu nnyo wabula abantu abafu tubalabira ku reasoning capacity yaabwe nti omuntu bw'avaayo nga ye full figure atusooka nitumuwa amatu bw'awemula ng'omanya nti oyo talina wate kuba nti awulizibwa. So n'olwekyo nze nsuubira okugjayo obutambi obw'obusegu kiba kikukola bubi especially abaana baffe ne generation yaffe nsuubira twalibadde nga atuma kiwalinga mu politics gwe tuzanya ne tuba nti eggwanga tulitwala mu maaso. Full figure abyeganye agambye ye Balamu tamukolerangako mu motoka era nga mwena ababikola mugezako kuba nti mumusuula wansi. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ezirakonsikana n'entambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Subscribe on this channel tubere nga tutambula fenna ate olwadde okuba nti onoonyako ali ku Facebook nkosa ntambi Jimso kogata ne Twitter nkosa Jimso 16 ate nga ne Uganda Mukamodi Facebook page eri osobola ogenda n'ogilike nga ne tutambula fenna. Bye bye for now atwegeko mpola mu next episode.